Achinga ajirwanisa. Andi naye presidenti w'abantu yaba mukkiririzaamu n'abamwagala. Okimanyi nti Bobi Wine ayambako gavumenti okubeera mu buyinza. Okimanyi nti Bobi Wine afugirako gavumenti ku bantu naye mwe mwaba mutya. Temwasoma psychology, temutegeera, temulina magezi oba. Bino byonna Gravity yabireese. Kabere pasta akunganya abantu 10. Gavumenti emwagala nyere emwetaka kuba ainako abantu bali mu kuyambako gavumenti okutereera n'okubanga agifugirako. Gravity, you are very silly. If you didn't know this, you get a chance to stand in front of the president and speak rubbish, nonsense. Osabireko bakwa wibasa ya mitwala 2 bizike bina. Yogame ibasa je ndalaba yali ya mitwala 2 jizibawa. Katika muso Okay. Norbert Event akwata simu naye njagala owulire ku bigambo bya Norbert Event wano ku ER News UG. Ekiri ekikeeseza olunaku olwaleero nga wanda omuliro nga wagamba nti ekivulo kya Rwegi akijeyo mu butongole olw'embeera etakwatagana ti MTN n'omuyimbi Rwegi bamuyisemu akanana okubanga nti yakolera bwereere ate bo bafune byonna wano ku ER News UG. Subscribe, liking, sharing, commenting wansi tulabe ekigenda maaso. Binyo. Kati ate mwagaza achinga ajirwanisa. Andi naye presidenti w'abantu yaba mukkiririzaamu n'abamwagala. Okimanyi nti Bobi Wine ayambako gavumenti okubeera mu buyinza. Okimanyi nti Bobi Wine afugirako gavumenti ku bantu naye mwe mwaba mutya. Temwasoma psychology, temutegeera, temulina magezi oba. Bino byonna Gravity yabireese. Kabere pasta akunganya abantu 10. Gavumenti emwagala nyere emwetaka kuba ainako abantu bali mu kuyambako gavumenti okutereera n'okubanga agifugirako. Gravity, you are very silly. If you didn't know this, you get a chance to stand in front of the president and speak rubbish, nonsense. Osabireko bakwa wibasa ya mitwala 2 bizike bina. Yogame ibasa je ndalaba yali ya mitwala 2 jizibawa. Katika musomese ekirala gwali osinikirako ebinyombo olupa mbu bakuwetta kozimbe ye munaye bwaba meetinga bamuwera mu dollars. Sente tebaziteka na kwa account za Uganda zibeera na kwa account za bweru. Very silly boy. Okategedde? Ntawulidde. Nsomesa Gravity addemu obwongo. Uno wali. Azene yetaba mu mazina g'enkima. Namulabirirako nawayiriza omwana we simanya yagudde, simanya omutwende gwatika, simanya n'agenda mu kiruddu, simanya ninkwata milioni 5 nenzimugabira. Nali mulabirideko nanyo obuugi mu ofisi yange. Kale nga singa bakiteramu empitambi. Ne kali okunywa obuugi lwali lutalo bwe bwali wono bati. Zegedde. Obuugi bwe bwali. Kati ngezako kugamba utayinza kummanyira. Ntayinza kummanyira. Kyekiringa bwe nganye jogolye MTN because MTN tendiisa. Oba no bati no bati kubasa. Instead MTN exploits me. Ekira kyembadde sigambye MTN ezo ticket zolaba zeekuba nze njisasula kubanga einako percentage ya commission ku sende ticket zetunda. Nze njiwo omulimu gundi gwe manyi rights zange. Naye kali abe MTN babadde bamanyi tojja kulaba post eyo. Kyenjogerako nno Kabaata okutuuka wembiriddeyo leero kimaze weeks 3. Weeks mega? Nvuddeyo. Okay.
Kale Nobati event ensonga za musajja mukulu ayitibwa Regi Shagamba yagisazizzaamo nenda baba timu Regi bo bakyalanga nti shojeri kyokka omutegesi waayo yona agamba ye yagijjeeyo. Kyesimanye nti ba Nobati event eriyo omulala gwe bawandiisa mu MTN n'asayininga ng'ono original tabitegedde kubanga MTN ngeri gyeranga posta yano ng'eriko Nobati event ono nga nannyini tamanyi n'ataasoma n'atategeera yennyini ekyo kiraba n'atabuuza onaaliwo kakati oba Regi concert yagikuza dda aba MTN nga simanyi era Regi yannyonnyola atya ku Nobati event yabagamba ali luddawa oba yabagamba yeye tabanga Regi ye Nobati event ndowooza ono anti waliwo agambye wano mboyo si Nobati oyo mulala ono balese Nobati Omumerika watekeddeko waliyo Nobati event gwe baalagayo nti munnange yo Nobati events gwe baalagayo mu MTN baalagayo Omumerika nze Nobati events Omunayuganda ndi eno nsinika binnyo abasajja batumanyidde bannange wakubira aba MTN n'obagamba bannange yenze Nobati ali ku posta yammwe ne bagamba sinikira muli ebinnyo oli mufere era gwe mufere gwe yasamira muli ne bantu mmwe nova olina obusungu nempereza email ne bambulokinga oba Regi yatwala ya bitekisi katabayo kati Regi abadde annyonnyola nebaza minisita Balamu ankubiddeko ku ssimu nga agezaako twamunayizinge naye with all due respect honorable nkuwa ekitiibwa ne kati bino oli bize nnyo byakuweereza gavumenti kati bino ebimu kati olabika wabyerabiddemukko guno omulimu gwaffe ogumanyi tosobola nga gwe bwadiringako ne Palaso MTN gogo yawa ssente teyaziwa Palaso mu concert ya Love Fest abe MTN babuuze Nobati events mwayogera naye babulire era nti yenze wano ali ku komitiyo ni wamma Balamu alina obusobozi obusobola okukubira abe yes ayebo be bamukubidde abe MTN bakubidde Balamu Balamu n'abagamba ki nakubira Regi era kwogeza kamanyiiro kyeyo Nobati anvuma simaya yamanyira abe MTN n'abasindikira email ekiro wemba nasindika email ekiro bw'okisindika essaawa zino base tagisangako kumakya era ogenda okwogera n'aba MTN lwaki Regi teyakugamba byalimu MTN bebadde ina okumubuuza and the more you to put the blame on me you are adding fire onto petrol. I'm telling you kati Balamu mugenda kuteesa nange with that arrogance nga mummanyira tewali yampa capital mu abe MTN nze mba wa capital mmwe MTN nze nji wa capital nze nsobola okubeerawo watali MTN ne MTN ebeerawo okulwanga olw'okuba nteekako ssente ne kusawa zino data gwendi mukozesa waabwe kubanga okozesa MTN kituufu so I deserve respect please MTN respect clients. I am your client. I am your customer. Respect Nobati events. I'm an ordinary Ugandan but reasonable. Kati chembuza Balamu omwavuta abeeko nakake tayogereko talabe TV omwavuta ayogereko ne bwe mandi ebijanjalo byange mbirya bw'omu mu nnaku yange ani ateerako ekyennyanja Golioko nyimiza simanye MTN ate ojeetaaga ate njeetaaga teyo ng'enkola bya kiyayi people you should know your rights nze katika bantu kankubuulire nze okujja Kampala omulundi okusembayo nga ntegeera bulungi nagira ku motoka ya matooke wali otunda matooke nga sina transport nagibuukirako nakyengera nenefuula ali mu kutikkula amatooke nenjivaako kati fe abantu abamu mutuveeko mutulabe bulabi wano Kampala kabata wane Kampala ntambulizaawo ebigere kabata owulira history owulira gy'ovudde ntambudde Kampala ntambuzaako ku bigere
nenvugirawo ku gaali maanyi ga kifuba nenvugirawo chenja sport bike nenvugirawo scooter najigula ndi ku first year mu university najigula emitwalo 6 okawulira Kampala wano mvugiddewo emmotoka esembayo obutonde gye bayita vitizi okumaliriza ne Kampala nguzeewo ku mmotoka ezikusuka mu 5 mu bondi nga namba mpya katovanga ku muntu bwatyo abatamposeeko ku kalina nendabanga omu ku bapota munaffe agwa wansi n'afa. Please, you should respect some people. Obonye ne sente. Sagala katuchola sagala kamanyiro. Kadegede. Ulide. Rama kulacho muleta. Namuweleza da request tajiddamu. Obali mukwega danga. Ali muddungu etasobola kwega danga. Namuweleza da obyeso ngati dozi. Kati waliwo wanaweereza meze good nobody please smaya STK style king style. Smaya nobody please use action oyogedde nnyo. Kati nwanena bisenge kati ndi mu kisenge wange. Nwanena bisenge. Ndi mu bedroom ewange era waddo abagamba nobody ndi wange waka. Ndi mu bedroom. Zemu muweleze request la mabuto. Kale. Banyawude basobola tulinde musajja mukulu Nobati event yategese ya rage nga 10 May ne yagisazizzamu. Waliwo agamba mubabiwulira. MTN mujja biwulira babulimba. Era begenda batuukako. Era enkyo babiwulira. MTN babiwulira ne bwe tubyogera. Abantu nego manya abantu we bakabo bayina amazike MTN. Kino kisuse. Kale katulabe. Musobola okubira president esimu direct. Musobola okukola bye musobola byonna. Musobola n'okugula wensula n'envaawo byonna mubisobola. Newe nabambera kasasiro. Nja kusigala nga neerwanirira. Neba nanga balaba Nobati event yona ine ensonga. Tosobola kubeera ku posta ye MTN. Ngerinnya ly'okweriri nenga gwe tomanyi. Kale MTN encheveeyo ekole disclaimer egambe Nobati events yajja n'asayininga wano n'ebifaananyi bye bino ne video. Batulage Nobati ali ku post. Andi muna engeri gye tufaananamu obubi abamu batulabanga abatamiivu kyobola omuli kuloza nti Nobati atamidde ndi soba. Nizo kubanga pozi nga batamiivu mfaanana abafaananyi. Kakugaziye oyogere olangire MTN kicho yetaago ekole. MTN pozi gegenda kuvayo egambe ti Nobati events yuno yasayininga wano n'empapula zino ne video tuzirina because ku standard ya offices za MTN balina cameras. Ate bino ebigambo byenjogera ndi soba. Segedde Balangiri. Oli ajja kuvayo agambe nti omusajja amala kutamira no. Nze sinywa mwenge nywa juice. Pozi n'akabisike endagala aka musajja wange David Lutalo. Balangiri MTN ijja kuwulira ngo maze girangira byo badde girangira. No, kabata twogedde bye twogedde. MTN etandika okuwa abantu ekitiibwa. MTN nze olw'okuba nti ndi munaku. I am an ordinary Ugandan, yes. I'm a tax payer, yes. But sente zensasula zange. Kyonna kyenkola kyange. Data gwendi mukosa ne kusawa zino MTN Nobati yamusasudde. MTN teyamuliwadinze Nobati kuweerere. Kati akamanyiro kammwe olw'okuba muweerere mu SC. Oba SC wabanyogogera ennyo ne muva mu kwa omuntu ne mbanga temukyalowooleza abantu. MTN company eri corporate ku standard yensi yonna. Okola otya mistake ngeno. Ngezezaako ba approaching kati nabagezaako ebirungi ebyeddembe byalemye. Nze sijja beeyambulira kubalaga amabina nga kisa kya Mukama. Gali mabina. Kambabuulire. Tosobola kuzanya nze kati kankubuulire Kabata. Ne kugula vito omulundi ogwasooka. Awo MTN yampita. Neeyita ne gravity. Neeyita n'abavubuka be bali bayita abahambo management. Okategedde?
Nega tubalaba muze ne Nobati Events nti kino nakino kye tubawa nti nzo obutakanya bwe nafuna by then tebali ba MTN bwali baba abaana abaleta diru ye MTN nganze mbagamba commission go batuwa sente zisigale ko milioni 5 mba wa muchi mba wako percentage 10% ngabo bazagala zonna nze kabata nze MTN teyina kyenkanga kanga mu bintu bya sente kubanga tendiisa tenguliranga ku sati teteka nze sirina kola tunes nti MTN egenda kunsasula sente ekutiisa ne webera sponsorship MTN jegaba egaba byoya byanswa MTN ejja kuwe milioni za 2 kati ebimu ffe tujja kubyogera MTN muleka kutumanyira ejja kuwe milioni ekugambe kuwe milioni za 2 oba munsuwinga mutwale ruzira temugenda kutiisa abantu balime kuogera oyo kya Nobati ne oda misango it is okay temunzikiza bwe nabanje cheza temunju wako mazi kunzikiza mundeke kabata MTN ekuwe milioni za 2 kukola concert je bayita sponsorship era nabayimbi be Uganda njagala mbabuse mugena nze kulati sichual respect MTN sete gakulaga nsi MTN yampa sponsorship nga inakucho sense it is only robbing Ogamenti wado muntu sponsorship milioni za 2 onfuna milioni za 2 bakugamba tukuwadde milioni za 2 milioni 15 tugenda zibalamu obulango kati tuyina obulango ku TV eno neno genda olangireyo owulira bulungi bakuwa 2 ne bakuwa n'obulango ezo 2 ze bakugambye bakutema milioni 15 ne bakuwa obulango 15 bakubala nti tuzibazeemu obulango ogenda kanga bakuwadde obulango 2 ku TVM n'obulango 2 ku TVM buliriza bulungi kuwulira awo mbadde buli gyose bimanyi ebyo MTN ne bamala ne bagamba ku milioni 2 wabasigadde omeka 5 kati milioni 5 baguliramu abantu abawagizi ba MTN tickets buli omu ne bamuwa discount ya 15,500 ze milioni zizie 5 ezisigalako ku milioni ze 5 ezo concert yo weba table ya milioni 3 MTN nga sponsor jiwayo table jukira table bazisasulira milioni meka 3 nego bawadde ne table kitegeeza ku milioni 5 ezisigadde obawadde ko table ya milioni 3 kitegeeza bakuwadde milioni zimeka 2 ezo milioni 2 tebanajjako vati musolo ogendo kakana nga bagenda kusasula milioni ngemu nze ngebyo bingamba you tell me that rubbish bati tawana MTN mujifunamu ku bulango buka buno bwebe bawadde no kumabba atengo bulango nawo solo bwesasulira ku milioni 3 oba ofunyemu ki ubulango bwe milioni 3 boba bukwera ku 15 MTN kwate milioni 15 ziwa promoter obo muyimbi mugambe genda werangire ku TV atego dictating asimanyanga inakuwa obulango 2 milioni 15 MTN ba munsi be nze tebugenda kunkanga nze bate mumpanga sponsorship ya mugirekenga no sponsorship eliruda wankubalide almost obosigaza ke milioni emu nange sijiraba wao wakati togenda waba mafina garments nakuwe milioni 5 nga zitegerekeka natazi kuwade mu cash andi mama fina garments ajaga wankuwade milioni 5 nagula ne meza ya milioni 7 milioni 8 reasonable money better than MTN okufulinga obufulinza abantu I am Nobati Tizire I hail from Kanungu Nobati Events is my brand no MTN does not put food on my table it is me who puts food on the table of MTN employees Quote me right because I use data weekly of 100,000 shillings. MTN is surprising and sent and make up mobile money. Simanyi tetera kuzza sente. Ne ku birthday bakuweereza message SMS ya 5. Muri bakopi nnyo.
Bane ensonga za Nobati muziwulidde tuzivugidde kati kumpi essaawa tezigenda mu ssaawa kumpi 2 tulina Nobati TV. Following account yange eno abantu 9 mu mekanyiga follow kwena account yange ndala eyokubiri ziri 2 eno neno gyendimu nyiga follow go enaliko a following eno katana following eno neno nyiga ka follow so kabata agisewa sala kufiira ku live wano nenzi njagala okuwunzikana njagala mbabuulire Nobati events gobadde balanga mbu Nobati event presents atakugambe is not presenting gochaya samachi concert jeri abalanga mu comment muulidde mulanga omusajja agamba concert yagijjeyo mwe mukyala ate Nobati events presents atagambe teriyo Atege waliwo kulyamu olukwe Nobati okuli mu MTN yao n'omuyimbiwo kubanga MTN otekotya poster liko Nobati event present nga Nobati tomumanyi tomunoonyezza kiki bagamba abe MTN Nobati kyali mu MTN oyo chemanyi bemba dendiringa abadde badiringa ne RG mu MTN they are not legal officers they are marketeers and PR please you people contact your legal team they will explain to you bajja kubasomesa rolo ya promoter oba event organizer kati MTN juwabire kubanga ekozesa erinnya lyo nga toyimanyi nze speed yange ebera controllable gende mpola egenda kuliyirira kubanga already obujulizi weebuli tugende mpola bagenda kuliyirira sente aba MTN tugende mpola baba wana nti tebazza sente leero no bajja kuzizza wene obujulizi weebuli naffe tubulabyeko kambo balageko n'abaana batannaba kubulaba bajja kuzizza kati bajjawa right eziteeka logo yange ku posta yaabwe nti presents wananga bakajja uliriza Kabata nze konsani yange weeri okuŋŋanya sente ku bantu ng'obagamba Nobati abatuusizzaako got me right Kabata otegedde yakuba gwe wano Nobati oli mu kuŋŋanya sente ku bantu ng'obagamba Nobati abatuusizzaako ate nga mmwe Nobati ewammwe byoya byanswa lwaki mwanzita kati abe MTN batulage Nobati event ono nze MTN Nobati event ono gweranga mufutaliyo abe MTN mujalaga Nobati ono yani ono gwe mumanyi ewammwe yaliwa waliwo wano mbu atunda pono akatunde pono zeewammwe naawe gendo tunde pono za njogo Mtu abonye n'omuntu najja muno n'atuzungizako ne kipono ki ani agala okulaba pono wo already abantu fe pono ate mbu otunda pono sinikira muli ebinnyo kati wakyali wazunga ne pono zijja kudibirira Nobati mukambe mwenna kuzino takyasaaga si oli owedda Kabata labayo Kabata teri kinyiiza kubanga wefiiriza buli kimu n'olema n'okulya akakoko chipuso ogula za kukubo KFC kati wajesenywa olinda jja nakusinikirako ebinyo mu sente zo bayimbi mwe mutwalemu amagezi Kabata enembera gye ndimu n'ekyentuuseeko n'okubanga ntuuka mu mbeera y'obutakkaanya ne MTN muyimbi era muyimbi singa teyabadde muyimbi wandisigaziza guli mukwano gwe MTN era MTN lweji mumubaningire ddala why I'm not the problem is Reggie yes Reggie is the problem okay yes because you know inze no olaba nze Starbucks yampa consent form Rejaji signing butabani bo butategerere bwa to signing kale nange bagabina gano okusayininga ne MTN Starbucks mwate mwa signing na Starbucks batu waliwo musiri wana agambe mbuka tulabani afiirwa kabaga nze utako MTN ifiirwa abantu baweereza message ne baga nti ndikula ini eno ya Airtel oba Afrisero koza Afrisero yavaawo waliwo kati Airtel simina wani raika
Kali so no bazinga tumaliriza ndoza byone bisinga tubyogeddeko. Byogeddeko naye kinkoze ubinti siwuliza kulama naye kasayo omufune sawa yonna. Yaba wali wano mu comment niyo batidde buti simanyi. Obo mulamwa gwatidde gwe gumuzitoyeko. Mulaba wano amwereza atati akikati kankubulire abantu abanyankole baffe bategeera nnyo Kabaata kankubulire. Basobola okumanya nti olimba oli mubi. Kati abanyankole kwene ensonga gye njogedde ate be basinga okugitegeera. Nkunyonnyodde nze promoter wa show. Muli mu kujja ku bantu sente Nobati Events presents. Ate sente mwazinkwese. Tutuuka ku mulyango muyingiza abantu omutwalo nga mugamba basasulira ku MTN. Oyo asasulira ku MTN. N'oyo wa MTN. N'oyo wa MTN. Kakati tutuuka nga sina bwe nsobola kukubala sente. Kankubuuza Kabaata gota wa mulimu gwa kusolooza sente zimubanje otya. Wamma kituufu. Ono we MTN. Tugenda okumuliriza. Tesobola ziba banya tibanaye mu mpesa sente zange. Anti egamba oziba ate already nabadde mbakubira ne bangamba goli koni man. Kati kwawo tebantwale butwazi ruzira nti ono mubbi mukwate. Bayinza okuyingiza abantu ba miliyoni 10 nga tosobola ziba banja. Olumala yara egambe Nobati twagala muso kati kankunyonyole Kabaata nga mmaliriza. N'abalabi olwenjogera gye mbadde njogera mu balowooza nti ndowooza basi ntamidde oba kinedda ntegeera bulungi era nze sinywa mwenge abamanyi nze sinywa mwenge oli munyiivu sikombako naye njagala okubuulira ekyanza okusizza ye URA okumpita nga promoter URA nembuuza ekibuuzo who is making your tickets both online and hard copy tickets. Nemba nyonyo nebagamba MTN. Okay, where is your URA nembuuza where is your contract and MTN? Owulira taata kulwaki MTN jukira buli muntu ayingira mu concert emucharginga 18%. Nga ntunula ng'omutumbaavu ng'omusiru mu maaso g'abasajja ba URA. Omusajja nambuza n'okukibuuza but are you the event organizer? URA mwebale nnyo mwanza okusizza because waliwo osobola okukola n'omuntu ng'olowooza you are working on a friendly basis ono mukwano gwange kati tukwataganya alinga muganda wange accountability. Nagenza okuva mu concert yeeyo manya nagenza okuva mu URA nga waliwo promoter munanga ngamba bamubanje miliyoni 6 lwa concert yemwe yali ku cricket oval kubanga oli yatekako gundi presents. Kati sebonze nakasati akatono kencha ayambala kalemo okuntuuko olwokuba ndi mu mabanja gareji nga yaddayo Dembala nga yakuba danezi yitendala. Okay. Kati ngatumaliza ensonga ya accountability. Nze nina okusasula ba service providers. Nze nina okusasula production. URA embuuziza production agreement yaabwe eriwa. Waliwo kye bayita simanya withholding tax olina okusasula 6%. Ezooyo olina okusasula bingi Kabaata. Segede. Kati abagezi bo bakitegedde. Goba oli musiru sigalireyo mu butumbaavu wo. Niye abategeera bakitegedde kyenjogerako. Era ekirala concert tosobola kubaawo nga tokolaganye na URA. Era kati mwenda bagwe ng'oli mu message oyasamira wano mu concert weeri etya Kabaata kankusiibule. Kale Nobati. Yebale nnyo omukisa gompadde. Kale wekitiibwa Nobati Event. Baako abantu bookyaza nga basatu abatali ba bulijjo bakugambe oba Nobati mukyamo oba mutuufu ku byenjogedde. Ngenda sookera ku Gravity. Oyo talina makulu ate omukyaza otya nga ngenzi tomukyaza. Ati ogenda kubogwe. Ati already yali biased. Kadadi gula akabokisi ke ulira wekaba kalulu agenda oyo mumanyi nti alonda gavumenti gye siwagira. Gula akabokisi ke nemeka muteekako. Muteekeko naye afune platform ate akyayogerera wa.